Wakati mu kaweefube ow'ebyokwerinda okukakkanya abantu abalibeeridde omuguju mu bitundu eby'enjawulo abasoba mu 50 baaluguliramu obulamu. Kyategeerekeka ng'abamu ku baalugenderamu baali basaalumanya abaasangibwa mu byabwe ng'era bano gavumenti yasuubiza okulirira ab'eŋŋanda zaabwe saako n'abo abaayonoonerwa ebintu byabwe. Wakati mu kujjukira nga bwe giweze emyaka 5 bukyanga mbeera eno ebaawo ab'eŋŋanda z'abaafiira mu busambatuko buno bakuŋŋaanidde ku kitebe NUP Makerere Kavule ne bakukkuluma ku ngeri ebintu byonna gye bitambuddemu bukyanga abantu baabwe bafa ng'era bagamba nti mpawo nusu yonna gye baali bafunye. Ni mu bigambo bye nga tewali yamukaka neyeetunuzaamu kamera nayogera ku kintu kye bayita compensation okompensatinga abantu abattibwa abantu baabwe ewatali musango. Nawo giri emyaka 5 kuva Museveni ayogera ebigambo obwenkanya tabutuwanga. Mama w'omwana Amos Segawa gwe baakuba amasasi Novemba nga 19 olwaleero 2020. Pise mu mbeera ey'obugubi, pise mu kunyolwa nga nnoonya bwenkanya eri gavumenti eriko. Keetaanu ng'omwami wange afudde yandeka ndi lubuto baamukuba amasasi ku olunaku pulezidenti we yali ava eruka. Bano balazenga abantu baabwe bwe bataali mu kwekalakaasa okuttibwa. Ono yali bweru ng'azze kuwummulamu okutulabako n'okuddako mu nsi ye. Naye olw'okubanga twali tukanika naye ku Najjaawo ng'agamba nti kanzije malireko ebiseera awo sobole okuba nga tubeerako naawe muto wange. Kaakati Emma akavuyo we kajjira n'ayagala adduke, yali abuuka ekikomera abatujju ne bamukuba amasasi era teyawona n'afa. Lunaku bwe ruti muganda wange twamutwala tumuziike naye ng'eggulo limu lwe baamutta ng'agenda addayo ewaka etumuddusaako mu ddwaliro. Bano era balaze okunyolwa olw'okubanga n'okutuusa kati balemeddwa okufuna obwenkanya. Nze kyenzikiriza mu mutima gwange kiyinza oba kinafuya naye ate nga kyaddala. Nzikiriza nti nno Museveni ebbanga litumukaabidde okutuwa obwenkanya tagenda kubutuwa. Ebbanga ddene nga tunoonya obwenkanya kuva Kamonkya nga batuyita mujje nga tunoonya obwenkanya nga tugezezzaako tufune obwenkanya. Ekibiina kya National Unity Platform nga kize kiyamba ku famire ez'abantu bano abaafa kirazenga nakyo embeera bw'ekiyinze mu kiseera kino. Tuba tubayambyeko ku mwana omu oba abaana babiri n'osanga oli alina abaana 4 yeetaga bizinesi, oli yaleka maama yaleka abaana yaleka ki. So tubasaba mwena abasobola mutuyambeko ku nsonga eyo tusobole okutambuza welfare department yaffe. Kyokka akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ategeezezza nti tebagenda kussa mukono mu kuyamba ab'eŋŋanda z'abantu bano abaafiirwa abaabwe okulaba nga bafuna obwenkanya. Balina abaana be baaleka n'ebirala, so tukikola eggwanga litegeere nti bano baali bannayuganda ate nga baliko abaabwe ababaagala era ababanja obwenkanya. Ekyokubiri tukikola okwongera okubanja obwenkanya kubanga obwenkanya tebubangawo ku nsonga eno tekikolebwanga. Okutuuka kati teri musirikale n'omu eyali atwaliddwa mu kooti okumuvunaana olw'okuwa bannayuganda bano amasasi. Wabaddewo akaseera ak'okusabira emyoyo gy'abantu abattibwa okukulembeddwamu Omusumba Dorothy Nantongo. Katonda eggulu n'ensi antumye njogere eri abantu abo nti omunyago guligibwa ku b'amaanyi n'abo ab'amaanyi be baawamba baliteebwa. Katonda agenda kuyomba n'oyo ayomba nabo. Mu ngeri y'emu wabaddewo okukuma emisubbaawa awamu n'okuganzika ebimuli ku bifaananyi eby'abagenzi ng'era n'ebbendera ku kitebe kya NUP zibadde zeewuubira mu masekkati g'emirongooti. John Maido yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.